toxic marriages where people actually just separated and divorced nagasityasobola kutambuza kintu kino 2025 ye atuyigirizaako ebintu bingi engeri ne roles z'abakyala n'abaami nze gikyuseemuko so abakyala tebakyeguya nnyo abaami nabo tebakyagala bufumbo so we can meet in the middle ne tulaba nti lessons ze tuyize mu 2025 oba mistakes ze tukoze ate tetuziteeka mu 2026 ne 2026 abandyegombye obufumbo ebintu bye tugenda okuttaanya olunaku olwaleero bijja bayambako okukola decision entuufu weewaawo tulabye abasinga nga bakulembeza omukwano kintu kikulu nnyo omukwano ate bano abantu bano ate ne bagenda muki mu long term commitment ekyo nno kikulu nnyo naye tugatunye obufumbo generally 2025 nga bwe bubadde ate n'ensobi ze tukoleddemu ne biki betusobola okweyongerayo 2026 ne mukwano gwaffe mami waffe omukyala Josephine Kasato from Mothers Union omukyala ono byayogera tubisaamu ekitiibwa because bwayogera ayogeza kwegamba kumanya kutegeera n'amazima kale kwaniriza ku Mwasuze Mutya seera naate Mwasuze Mutya. Mami atandikiddewo mukyala Josephine Kasato kiki abantu bensomye bonna ku listi ogambye nfuna erinnya lyange liriwa erinnya libadde eri ate sirisembeza naye by God's grace. God is good. God is good all the time and we believe that so much, oh my God, so much has happened in 2025. And some of the things we were seeing, of course, mbadde next social media. Yeah. Abantu ne bayingizamu ebintu, emitimbagano, owanzi bako mukyala wange, ne wali mukwano gwange, ate kati gwalina mukyala wange. Wali gundi, oli ne batamanyi, nabo bali basanyufu. By the way, mukyala Kasato. Era nzira mukwaniriza gwe yakatwegattako right about now. Tukitegeddeko nti no abantu abamu nabadde ndabako podcast emu ey'omukyala Kelly Mataule like that n'agamba nti nno marriages ezisinga ezimu where people are happily married teraziraba naye nga gye bali batya okubijjayo bino ebintu babikulembeze mu maaso biteeke ku mmeeza bagamba neze ndi happy mu bufumbo abantu bajja kuva bawakane because ekifaananyi kyebalina bo kyebalina bino obutekkiriza mtu asobola okusanga omukwano basiga ekifaananyi bagamba it will end in tears naye nga gye bali abantu nga basanyufu mukyala Kasato nkwaniriza bannange happy new year nange nsanyuse nnyo okubeera wano ku NTV okusooka njagala okwebaza Katonda olwa NTV olwa programu eno ya Mwasuze Mutya olw'akanyomero kano akawanirira amaka akawanirira ebyobufumbo akawanirira relationships eziba zitandika kubanga omwaka ogwo 2025 tutudde wano emirundi egiwerako okulera n'okuwanirira amaka nowanda abamu ku boosomye balina bye baawulira ku ebyo bye tuzze twogera wano ne bagamba nti ekijja kijje naffe katukole ki naffe katulumbe tulabe ekintu kino bwe kinaatambula ne bwe kinaabeera ne gye kinakkira kati twebaza Katonda era twongera okubasabira Mukama yongere okubaggulirawo n'okulaba engeri gye muyinza okuleramu abantu bonna kubanga programu ezifaanaganako nga bwe ziti edda zaatuuzibwanga bakkojja ne bassenga ne babaaba n'abalinga awo this time around there is no time for that be batuuza tebalina budde n'abatuuza tebalina buki batuuza tebalina budde kale tetuyinza buteebaza Katonda ate ne tusaba abo abaliyo abayingidde mu kintu bakinyumirwe ekyamazima nga bw'oyogedde abantu tebavaayo nnyo kwogera kubanga omulabe tayagala birungi kati katwekisize katusirike tuleme kwogera biki tuleme kwogera bifaanaganako nga bino abantu bajja tulaba bulala abalala bajja kulowooza tweraga abalala bajja kulowooza twepanka abalala bajja kulowooza twewaana naye nga si bwe kikola ki nga si bwe kiri Mukama bawadde essanyu gye bali naye kyenjagala obategeeza mwena abatulaba ku NTV ti mu bufumbo mulimu ebisoomooza bingi mu bufumbo teri baali babaddeko awo ne babeerawo okuva January paka December in the bed of roses nga birungi nnyo
nnyo wabeerawo ebijja waliwo ebiyugumyamu awo oluusi biba birwadde oluusi wabeerawo miscommunications ku bintu ebyenjawulo oluusi babeera abaana bano oluusi embeera gye muyitamu oluusi obwavu kugamba ebintu bingi nnyo ebisobola okubeerawo naye abantu ne baguma ne babiyitamu ne bitabayitamu ekisoomooza oluusi kye tufuna nti be biyiseemu bapaintinga ekifaananyi kiki oluusi abagumye tebatera kufuna nnyo mukisa kuvaayo kwogera nti no bannange kati nno mwe muli ku ekyo naffe twakiyitamu era kyasoomooza nnyo kate kaabula kaki bakaabula kata bali eyo bayitirivu naye nga Katonda yataasa embeera n'etereera ebyo nabyo gye biri n'eriyo n'abaga nti this marriage is so toxic I can't stand it nakola decision naga nti kati namwe ne mumugamba nti olw'okubanga tukwagala ng'oli mulamu ate n'oli tumwagala nga mulamu nga ku mwembi tekuli ali luzira tekuli ali ku kitanda tekuli ali mu kkoma tekuli ali mu ki mu kagaali oba you know kakati buli muntu akole ki awe munne ku space webale nnyo awo nno bwe tutambulira mukyala Kasata era nga tutunuulidde 2025 yabadde mulalamu and there is something that has made it really either hectic nga byokusanyukamu bingi ate n'ebyamaziga nga bingi and so we want to compare 2025 ye n'emyaka giri emirala oba roles zikyuse nnyo oba abantu baluddewo salawo oba abantu tebakyakirinamu interest I don't know. Can I start with the roles? Ebbanga lyonna roles tezivangawo even in the Bible even in the Quran roles z'omukyala mweziri ne roles z'omwami zikola ki sometimes tudduka nziruke olw'embeera y'ensi gye tuba tulimu oba abantu be tuba tufunye ebyo ebibiri omanyi nabyo bitambulira wamu oyinza okwagala nnyo otuukirize roles zo naye ng'oluusi munno gw'ofunye ate takuwadde mukisa zituukiriza oluusi oyinza okwagala ozituukirize naye ng'embeera gy'oyitamu tekuwadde mukisa zituukiriza naye kyenjagala okutegeeza Stella n'abatulaba nti roles all along weeziri omukyala alina obuvunaanyizibwa bwe n'omwami alina obuvunaanyizibwa bwe kakati kiki ekikyukamu y'embeera gye muyingiddemu ekintu kyammwe kakati nze byoyogedde biringa ebikyuse ekyamazima bikyuse kubanga enkola eyaliwo edda ate si kati yeeriwo edda abakyala baabeeranga awaka munnange nno nga babayita mbu tebakola naye njagala okukubulira omukyala oyo ng'akola okufa obufi akeera n'ategekera abaana n'agenda mu nnimiro n'adda okuva mu nnimiro ng'aweesa omwana wano wansi akutta emmere ku mutwe kuliko enku n'abifumba byonna n'abitegeka essaawa z'ekisemusana n'essuka nga zirwedde during kufumba kuno n'ayanika emwanyi n'akola mu ppamba gono biki n'ayoza engoye oyo oyinza oga nti takola oyo omukazi akola okufa obufi so n'abeera n'obuvunaanyizibwa bwe nebikyukamu ku mulembe ogwamu ogwa ate nga tebinakyuka nzuka n'etteeka lye bali bateesaako nti omukyala oyo agwanayo akantu omusaala simanyi nakyo byakkira naye bikyali awo ne bagamba nti n'emirimu nagyo tukyagezaako okubizimba obulungi omanyi bw'osiba ekintu obubi kifa naye ng'ogamba abakyala abo baali bakyala bakozi ate bambi bamalanga okutunda emmwanyi n'eppamba na buli kimu omwami yagenda n'atunda n'akomawo n'aleeta ssente n'amugulirako gye bayita kati gwe Stella ne kadde togimanyi ne bakadde ate no n'aba namusanyufu nnyo afunye olugoye olw'okwambala olugoye lwasiibamu awo n'akoleramu emirimu Christmas we yatuukanga ne bamutopinga waawe lwa Christmas naye of course wabeerangawo ebikolebwa for the good of the family baana basomye juzi zimbiddwa n'ebiringa ng'ebyo so it was that style then comes 2025 negizeeko gya .com Stella okola omwami akola kakati nga roles mulina ozigabana mubeerewo sometimes oyinza kubanga omulimu ogw'omusavu okusinga ogwayanga baani oli kakati n'obeera nga muyina okutuula ne muteeseganya ne mulaba bwe muyambagana kakati kino bills zino tuzikole tutya bwe tuba bakugula poloti tukoze tutya n'ebiringa ng'ebyo era abakoledde awamu bakoledde wamu however much some have been disappointed era kyekiri kyogambye nti ate awamu tulabye ng'abantu omuntu agenda okulaba ng'ali disappointed mukoze mwenna mukeera okupatikana bwe mukomawo mwandibadde mukolera wamu paka kwebaka ate kati omu bwadde ate ye n'alinda buli kintu kimusangaawo ate ng'oli yakola ennyo kugamba agenda okolanga ekintu kimumenya kale ebyo ate bitegereka mangu naye oluusi waliwo ebyeyongerako muguze poloti mutandisa okutandika n'okuzimba muzimbye bambi abamu babeera n'eyo bunaayira nga gyaweerereza obusente bambi ono munne gwasigaze n'akola ebintu agenda okutuuka eno nga birala bw'aba mukyalo ono nga yazaalayo n'obwana
bwaba mwami ate olina ejja n'empekera oba okusanga eno ng'ate eriyo ebirala awo omuntu waddukira mu kintu lwakuba emirundi egisinga nti tubalabye omwaka guno gwedde nga adduka either n'ono amaze omuwaabira oba omusibisa n'ebiringa ng'ebyo. So what am I trying to say nti wakati mu bufumbo buno wakati mu relationships zonna ze tulina okusooka ng'era bwe twajja nga twogere omwaka ogwo 2025 nti communication yene ebeerewo tuwuliziganye tutuleko awamu tuteeseganye ebintu byaffe tunyweze omukwano guno kubanga nze njagala okubategeeza omukwano guno gwe gunyweza bino ebirala byonna bwe gubaawo kakati lwaki we communicate on only money issues biri abiri mu etaano abantu badde bakulembeza nnyo laavu ebeerewo era obadde obirabalabawo kale bino ofune mu bwakola nti abinda okwegamba kati omuntu aga nti no taba dentist naye nga takola mannyo mutwalawo ono aga nti omuwala ono kamuleke oba omulenzi ono kankole ki kati some people along the way baba bagenze wala nnyo oluusi nga biyingiddemu ne ku baana kati kyova olaba abantu baga ffe tuli basingle mothers ate ndoza tulabyeko ne difference awo mami kasa nga abantu babadde together mujjamu n'abaana n'abazzukulu ne bamukuba nga mbaga mbaga lero baddewo nga n'embaga tebaddewo naye nga bo baga abafumbo omanyi amateeka g'obufumbo wano e Uganda galina obufumbo bwe gabuteeka mu miteeka egyaki egy'enjawulo kati waliwo ababeera nga tebagenda mu kanisa naye nga bagenda ewa DC abalala nga bamala okukola eno customary ne bawandiisa obufumbo bwabwe abo nabo ne bagenda mu maaso naye kwegamba nze kye nandiwulidde okusanyukiramu n'okwebaliza Katonda nti abantu bano bwe bamala okubeera mu mbeera efaanaganako bweti wabeerewo okukaanya wabeerewo okuwuliziganya wabeerewo okugenda mu maaso kakati abo bennyini bayinza n'okwetunuulira abamu jabo bali eri mu laavu mpitirivu mata naye kakati laavu eno nayo nnungi nnyo naye when it comes to nkulaakulana muli biki nti omukwano gumala kubanga nagwo bwe gubeerawo kirungi nnyo naye waliwo ebiguwerekera so nabyo twagala tubitunuulira nti kati mu 2025 muno of course twagalanye nnyo mukama yeebazibwe tuzadde n'abaana yeebazibwe nnyo tulina n'ebirala bye tutuuseeko era ayongera okwebazibwa naye wakati mu kutuuka ku bintu bino byonna biki bye tutakoze bulungi ebiruubirirwa byaffe byali biki biki ebitaatuukirira tuco kubanga emirundi egisinga ate mmwe abawala bange musonga nnyo nno mubatabani kino okikola otya nga tonnazimba nga tonnakola kino nga tonnakola kiri wawa oluganda nga tetunakola kino singa gwe sekinnoomu era nagenda okulaba yes gwe wajja kukola ki wano bantu mmwe I know okay njitegedde ekyokusonga olugalo ate ekyo kati tugenda kitwala mu 2026 and of course as we are discussing maaso awo tujja kutuuka ku bintu mukyala Kasaato byagenda otubuulira bye tusobola okutwala 2026 ayogedde ku goals ayogedde ku ebiruubirirwa byaffe biri ki kye tuba tukola okugenda mu maaso 2026 biki tuba tuleka emabega tujja bibagamba naye wano tugenda mu maaso kasuke tukwatene ku toxic relationships abantu nga bagumiddeyo bamutippula emiggo bamwendako bagolere bafunirayo ebizibu emotional torture nga tebamugwa namukuba naye nga ebigambo ebigambo bitta tulina program ebigambo tebitta naye baaba bino bituka ekiseera nofa mpola mpola kakati okusooka relationship eno gitunuulire njagala nnyo ogamba abavubuka nga tonnaba kuyingira mu relationship yonna sooka omanye ekutwalawa kiki kyoyagala mu relationship eno ebiruubirirwa byo kiki kyoluubirira okutuukako kati bw'otunuulira ono gw'oli naye nga mu mazima ga Katonda mu ggulu kyoluubirira okutuukako ate si kyaluubirira ate nga kyaluubirira olaba tekirina kye kigenda kwongerako muwendo quit thank you kiveemu nga tonnabeera kuba disappointed nnyo kubanga ojja kubeera disappointed nga lwobyo takyajja nga n'erinnyo balikkubye livuddemu ayinza obutakkuba naye abo bazunga nabo fulula biswa ne bakkuba n'ebiringa ng'ebyo so nga tonnaba kugenda sooka naawe obeereko n'ebibyo by'oyina ekitegeeza obutabeera na direction nze nga ojja kujja bakuvuga eddamu nodda muli automatically you get lost kati okkiriza kubula jangu ng'oyina ebibyo abaana baffe ab'obuwala oluusi bamigamba anti emyaka gigenda kale kati munange kakati nina okugenda najja yajja kangumire bino na bino ojja kuteekawo embeera ebigumira nga nobitegeera kubanga abalala gye bali naye nga tebabitegeera people hide character
nga teyabitegeera n'ayingira mu ndagaano n'omuntu n'ali atandika okubeera naga nti I wish I knew this woman was like this. I wish I knew this man was like this. Naye nga kakati n'amala kati abo bagambye nti n'aguma ne bavuma ne basamba ne bakola buli fujjo lyonna. Naye njagala okubategeeza nti omuntu oyo aguma naye nga asaba Katonda amwe direction entuufu kubanga Katonda waffe agaba direction. Nze manyi ogamba kubanga kati waffe mu church bw'omala okuyingira you say for better for worse. Kakati n'obeera mu for better for worse manyi bagamba nti bw'oba oli mu for better for worse saba Katonda ono. Katonda ateme ekkubo mu buli mbeera ekujja mu mbeera efaanaganako bwetu. Sometimes asobola okukyusa omuntu oyo ye mwennyini n'amwekyusisa ate abavukamanya naye mami kyoyogerako tokimanyi kakati olwo ng'amumenya ayinza obutamukyusa azine kumumenya naye sente zonna ezibadde zimuviirako okukola effujjo n'azimumalako oyo Katonda gwe njogerako. Kakati byonna bino byabadde atuuza bano n'abatuuza bali nadda bwe buti n'ategeeza ono bw'atamusaanira n'amugoba ne mmotoka n'ebiringa ng'ebyo nga n'emmotoka yagitunda tekyaliwo oyo teyakyuka aba yakyuka nga takyalina najjaja ate nga abo nga bumanyi abawe ttiimu tuwerekere ewerekera balina Stella bwe woggweramu beppa nga banoonya omulala gwe bakola ki gwe bawerekera agenda okulaba nga akkakkanye. Katonda waffe asobola okuleetawo embeera kubanga alaba ebintu by'oba oyitamu ate asobola okukyusa omuntu. We have so many people with testimonies nga baayita mu mbeera enzibu ennyo baayita mu kusoomooza okuyitiriva ennyo naga naye olunaku lwakya Katonda n'akwata ku mukyala wange olunaku lwakya Katonda n'akwata ku mwami wange ebintu n'ebikola ki ne bikyuka kyokka ate waliwo by'olaba bannange nga buli lunaku byeyongera kuba biki. When we get there let's continue to work on ourselves. Ekitegeeza tekikoma nti kati nyingidde kati otyo newenye bakanga sinaabye nyingidde mbulina amanda beerawo ng'osuubirayo ekintu ekipya omuntu ono kyagenda okukola kyotamanyi nti najja kukikola kubanga Stella goze you are like 27 or you are 30 omuntu oli omusanze ali 35 maybe to 40 kakati ebbanga liri lyonna from day 1 to 35 years w'omusangidde ayina by'ayina mu ye. Lwaki obisuubira okuba nti bigenda muggwamu mu mwezi mu mwaka oba mu myaka ng'esatu si kyangu ebimu bya mpolampola. Sometimes even the approaches we use nazo zijjako omuntu kati abantu abamu bozooyogerako nze ntera oba followingako n'obasomako ku social media kati noga nti I wish I knew this person nemuga nti kati eno approach tejja kukola tandikira wano kola bwoti ne bwoti kino tekyandibaddeyo but sometimes we even don't know them one on one nti musobola okwogerako n'ebiringa ng'ebyo so n'ennyingiramu gy'oyingiramu entandika gy'otandise communication skills ez'okozesa n'ekyoyagala kubanga abaana abamu bali gye bali ng'amanyi bulungi nnyo nti aliwo naye kyaliwo si kyayagala abalala gye bali nga babala Stella akati nze mu myaka ena wano nteekwa buteekwa kati ndi ku bizinensi mwana omuyanga nti mami nze gyendi yadde tuyita bufumbo ndi ku kyeyo era kyembala olunaku lwomunja ku kifuna nveeyo kangumire bino byonna nga bakwita kugatta amapeesa ngatta amapeesa gange kati mu myaka bwe giti amapeesa genja kubanga gase numbe naye nja kuvaayo nga ndi muwanguzi ate n'ebyo byonna bankoze nga babisasulidde. So omuntu gw'okose eno agenda kufuuka traumatized afuuke narcissist afuuke toxic nga bw'omulese ng'omubbi omukozesezza after 4 years tomwagala naye wooli tolina biruubirirwa oliwo tolina wakubeera naye kati wegamyeko ewantu omuntu ono omukosezza mu maaso awo naye kati ate agenda kukosa abalala. Oluusi tusitera okusaba ennyo Katonda n'ayamba ayise mu mbeera efaanaganako bweti. In fact bw'oba tonnaba nakuwona toyingira mu relationship ndala kubanga already omutima guba guliko ebiwundu biki sooka olinde create that healing space owone otandike life kubanga emirundi egisinga osobola okugenda ng'ogenze ku revenginga. Ekyokubiri ojja kutomera kubanga oyagala n'oli alabe wampisa bubi kakati oyinza ogamba nti kati gwensanga yenna basajja babbi gwensanga yenna nange nja kumubba era lwagudde ku kitereke kya ssente olwa bamutumye siteeka mu banka obudde ne bumukwata agenda okukyako makyanga wooli nga ne ssente weeziri nga ne simu kweziri
combination y'ebisatu ebyo giraba gye kutwaza omuntu kakati n'abeera era n'omuwuliza nako nti bwe yavaawo yali admitted nojjukira nawe emirundi gye bakuadmittinga nga ng'ofunye ebizibu mu mbeera ezifaanaganako bwezityo so you are revenging n'ebiringa abalala bagamba ateekwa okundabako n'omuntu omulala kakase nti saali mubi nnyo saali feria saali biki si kibi nakyo naye omuntu omulala yaani azze atya mu bulamu bwo agenda kuyamba ki ebyo tubirabye mu 2025 Stella nga bijje bijjiza toka naye mukama kakati kino tuyinza kukikola tutya abantu nga beetaaga okulerebwa abantu beetaaga okubaako be bawulira abantu beetaaga nabo bennyini okwefumintiriza the self evaluation. I know. Yes, I hear you, man. When you do this self evaluation, sometimes obeerawo nga wabaddewo abakusalira ennyo emisango naye bw'omala okukola self evaluation otuuka ekiseera nga naawe either weesalira oba teweesalira tusimbe wakati weewaawo kale katusoke tuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kuba tutunuulira ebintu nga fame money communication ate tulabe n'ebintu bitugenda okutwala mu 2026 tovaawo. Kale kulika nnyo mukumbulamu okwo enamba y'essimu Director Newton aginteeredde waawo. Thank you so much. Bw'obanga oyagala okubuuza oba okuwabula omulamwa tutunuulidde obufumbo 2025 tugikuba mu ttooki biki ebirungi bye tulabyemu tulaba abantu abamanya nga bakola big decisions to settle down to commit to get into a long term relationship ne banjulwayo abantu baabwe ne bagenda ne bakyala. People have been intentional in 2025 but again there has been of course some toxicity in the relationships and marriages and of course tulabyeyo bagita domestic violence netulabayoko emotional torture netulaba abantu nga baawukanye si kye twandyagadde nkyala kasata agenda tuba tubuli ebintu betwandigenze nabyo mu 2026 sikyo kale wone bano wetugenda soke twogereko ndowooza ku intimacy. I know it is because we know marriage omukwano gugwawo mangu abantu bayingira nga bali excited naye ntuuka nogamba I am so bored. What did I get myself into? People don't know what it takes to be romantic or intimate with someone. Maybe wabeerawo bye weeresa wabeerawo obutakuba kifaananyi kiri perfect eky'omwami ono nti byonna agenda kubeera nga abirina mukisinga ali perfect mugundi ali walingo ali perfect box zonna zitikinga. What can we do to find ourselves halfway? At least halfway. Thank you. At least halfway. Ekisookera ddala you just know this is your partner. Ono ye muntu wo. Bible egamba nti ye wuwo ddala bwe mugabana byonna. Temuli munyo byakwekwekerera. Ye wuwo. When I say ye oba kikugamba oyingide naye mu ndagaano egabana byonna ekimalawo okwagala okwo that intimacy okujja obulungi ennyo nti wabeerawo byokwekwekerera kakati omuntu oyagala akuwe that unconditional love naye waliwo byatakumanyiiko waliwo byatakutegeera weeyanjuluze bulungi nnyo kugamba open up. So not expecting the other person to read your mind. Okay. Ekintu bwe kibanga tekikusanyusiza talk about it. Kubanga okitereka kakana ng'omuntu alina akagugu k'ebintu ku mutima. Kakati okwagala okwo okukeebuziba kufa kubanga gwe eva onajja na kino ng'olina akagugu. Ate naawe gwe babuulidde nno munnange kino na kino tekyakola bulungi. Bw'oba wasobya admit you are sorry. Yes. And start a new chapter. Okwagala okwo kunoge. Then n'ekirala this timing nayo nkulu. Studying omuntu ono gw'oli naye bw'akomawo ng'ava okukola ali mu mudu ki ali atya biki ebimusomoozezza biki byeyeteeseteese okukola biki byateeteeseteese okukola muzza ntya mu mudu ebikola nga sikase mukake muyamba ntya okusanyuka nga nange bwe nnaasanyuka kati awo wewali obuzibu buli muntu alaga obuyinza. Ebintu bino ebyomukwano ogwo ogukeebuziba mu maka bigwana nga naawe ofaayo n'ostadinga munno n'obaako kyogenda okukola. Sometimes you don't even need money. You need actions. These people need a touch. I know. Gwoyagala nnyo omuntu ono to touch nga akwata mu bya ssente bino byokka kakati if it is not money where is your touch? You see that? Kakati ebintu byonna n'obizimba. When do you sit there this time around nga you are going to talk about the two of you only? I know.
biri 25 ono ebyo nabyo bibuzeebuzeemu nnyo mu bufumbo bungi kugamba people too busy, people too tired, people too exhausted, kugamba omuntu nga talina watandikira siteera buli muntu akola buli muntu akoowa naye obukoowu buno bwe bubaawo ani ayinza okugjawo obukoowu mu munne ate mu ngeri ennungi kakati ng'obukoowu tubwogeddeko era tukomyewo naye tulinayo kiforce ekitufuga speed tulinayo social media tulinayo TikTok zigenda kuwa budde ndi wali bintu biri exciting bisesa binyuma negwerabira abatakwerabidde you fail to create something excited but now onyume nkimaze tekimaze dda tukwate simu. Hello. Hello, oli ku Mwasuze Mutya. TV ndoza tujibadde distance bulungi naye bw'okuba essimu I think vaako ku distance okuva ku TV so weewulira naffe ne tukuwulira Stella naawe teekawo ebintu ebikulaga nti wooli oba oli mwami oba oli mukyala naye waliwo woobeera nga butuufu omukyala waakunoonya nga talina waakulaba kikusanyusaako. Okay, tulinayo hello oli ku Mwasuze Mutya twogera ku bufumbo awo nno simufunye bulungi simanyi asimufunye bulungi alabika alidanye TV I know twagambe moving up katini jiwe distance TV hata baba hello yes bali ku Mwasuze Mutya tuli mukwogera ku mulamwa obufumbo 2025 hello oli ku Mwasuze Mutya sebo Hello? Yes, hello, tukuwulira sebo, oli ku Mwasuze Mutya, tuli mukwogera ku bufumbo 2025 obulabu yotya. Hello? Okay, oyo tasazeewo naye abantu ndoza benyumirwa okwewulira naye eraba ne badde nkugamba nti oteekawo embeera ekulabisaawo be a bit romantic ng'okomyewo oba oli taata oba oli maama kugamba tekirina kikujjako osigala yeggwe and you used to be romantic. What happened? Oh, that's the question. Kiki ekyabaawo? What changed? Kubanga byonna ebyajja abaana baba bajja mwabasaba Mukama bajje kakati mubawa obudde bwammwe nammwe mwewa obudde bwammwe emirimu gye mukola mwagisaba Mukama kubanga mwagala mukole to earn a living family ebeerewo kakati nabuno obudde mu creating ate mu bunyumirwe ate mu bukozese bulungi naye ogenda okulaba nga bubula kati obudde obwo bumala okubula ekiddukira ebeera simu TikTok najja n'ebirala. Exactly. Hakaba sina gayomba na muntu ono. Esimu oluwa. Nagero givako ng'otulo tuntutte bulungi. You know, ebyo ebifaanaganako bwe bityo. Okay. Looking at 2026, since oyogedde ku simu, gye kasooke gye mba ntandikirako. Kyala kasaato, amasimu. Galeeseewo okwawukana omuntu nga tatagala kuddamu kwogera n'oli n'agenda mu kyalo n'amoving on with another relationship with another person nga naye obuzibu bwava ku ssimu ebintu bino 2026 essimu tugikwate tutya phones in marriage what can we do okusooka those who are married njagala okubeka flashback mu 2025 bizibu ki bye wafuna n'omubeezi wo nga bya ssimu kati bw'omala obigattagatta n'ojjukira ne gye byakkomya kale ssebo naye weebala okutega mwebale kuweereza ye ssebo oli ku Mwasuze Mutya ssebo ayinza nandikitebikusta yes nandikwala ekusaluni ndine manejale tubatumbudde ye ssebo weebale nnyo okutumbuula mwebale kuleeta mulamu ogwo era mwebale nakusomeseza abakyala baffe banaye njagala okukubiriza abakyala 2025 obufumbo omukutuka lubiriza nnyo lwa nsonga nti embeera namwe mubadde mugiraba baddewo tuyita mu kunyigirizibwa omusajja yeerekeriza n'aleka n'okulya ekyemisana abewaka n'abawa ekyemisana ye n'alya ekikomando naye ekyo omukyala tosobola kukimunnyonnyola n'awulira era maamu yayogedde ku romantiki yewaka oteokuleeta romantiki naye maamu
nagogireetako yalaendiroba ng'eyita mu kkubo nga yalowooza engalo zino zenkanankana naye ng'asuubira nti ng'alina kyeyeteekamu katundu akeera n'agenda n'afa lwaki banne bayisaawo bendiroba ye ng'akeerera mu mpale emu mwaka ku mwaka ye ng'atamanyi nti byonna obikolera ye n'abaana abakyala batutaasieko naffe tuyita mu kunyikirizibwa era n'osanga nga twetisse emigugu mingi n'osanga bannaffe abatannabawasanga akugamba wasiruwala owakyotya omuntu n'obeera naye waka naye n'oyita mu kumi okukuma n'ogamba buno buvunaanyizibwa tulinga flo obula abakyala batugambireko batubeereremu okudda ewaka nga tuliwo ekyo oluusi bwe babireeta mwebale kutuweereza mwebale nnyo ssebo okuteesa ateeseza bulungi agambye nti oluusi kitegeeza nti oluusi si buli lunaku kubanga Stella n'abatulaba njagala okubategeeza nti embeera zonna z'oyitamu kyekiri kye nagambye munno zimubuulire ate tolinda zimubuulira lw'alina kyakusabye create that time omubuulire nti munange nno ndaba ku bajjiro wano ebitanda byonna bukyanga mbibajja sinnafunako yadde akigula era kana akasente koolaba ketufuna ketulya tekava mu bitanda ebyo kava mu bino na bino na bino na bino n'abeerawo ng'ategedde neŋŋamba gy'omubuulira naye kati munsaba wano sente mwagala okulya enva ennungi temumanyi naku gye mpitamu musiba busibi wano kulya buli gwe mulimu kakati omukyala gw'omaze okubuulira ebyo byonna by'omubuulira bituufu naye n'ewaabwe yali alya era nawe anajja kulya kati mubuulire buki bulungi oluusi abaami abamu communication tebaawo naddala nga tebalina bulungi sente era abaami abasinga obulungi buli lwataba na sente ekyokulwanyisa kyasooka okulembesa bukambwe kati gw'okambwalira n'amanya nti kati akomawo kukambwala nange kanneetereze kakati n'olaba restoring agenda okubeera waki awaka so singa tutuwuliziganya wakati mu mbeera zaffe zetukola ki ze tulimu ne tumanya nti omwami wange talina ate ne lwezibaawo abaami abasinga ne lwezibaawo teboogera era bakugamba kyakasaato abakyala bw'omugamba nti ate nina sente ajja kusaba ne byatandisabye awo nawe waliwo obuzibu bunene mugambe weeziri naye okumanya weeziri ninawo eza fiizi ninawo eza renti ninawo eza amasanyalaze ninawo n'ez'okwongera ruumu ku nnyumba yaffe weeziri naye zirina bye zigenda okukola ki awo wonna tubulamu kati oli n'abeerawo nga yabuuza bubuuza zezoono ziribeerawo ddi akati ate ebyembi nga binajja amaze okusaba kyasaba tokimuwadde agenda okulaba nga omulala oluusi ayinza n'obutaba side B oba wa luganda lwazze omukutiriza emitwalo 15 oba 2 ogambulaga ezaabano ze zibeerawo so bw'oba wamugambye nti zibaddewo naye za fees naye ono mulwadde agenda kujjanjabwa kitegeerekeka soke tukwate essimu hello avuddeko avuddeko so communication eyo tuginyweze Stella buli ludda n'abakyala nabo bakola era nabo abakyala ekisoomooza nti ate oluusi ezaabwe bazikukulira nnyo abaami bano bambi ne bakafiiramu kati omwami agenda okulaba asuubira enkoko zino amagye agalaba tule bazitwala okuzigula naye tewali kyeyongerako mami katukwate esimu hello oli ku Mwasuze Mutya ssebo omulamwa obufumbo 225 yes hello yes ssebo wasuze otya oli ku Mwasuze Mutya Hello, tukuwulira. Ndowooza avuddeko. Network ovaako ku TV n'ovaako ko ka distance. Okuvaako ku TV ako. Yes. So Stella, abakyala nabo abaami bano nga bebayita mbizibu tubeere helper. Tubeere comforter. Omuwe emirembe because wakomayo waka abazze kola ki funa mirembe naye kaakati obuzibu ate nayo gwe bagenda okuwa emirembe tweteeketeeko gikuwa kubanga omuntu ayinza okubanga omukyala yalinza akuwa emirembe naye nga wakomyewo ng'omanyi bulungi nnyo nti ekigenda okutaasa okuyitawo okutuuka enkeera kwejjako waya era newekulako wayawo newekyanga omukyala ga kiki kino mukama kyayiringisa okutali emipiira naddako ebbali neyesirikira n'olwensonga eyo buli ludda lumanye mugabane okusoomooza mulabe bwe mukuyitamu kubanga emirundi egisinga amaka gagabana okusoomooza gagabana n'obuwanguzi kubanga omukyala ono ayinza okuba nga talina sente zajja kuwa gye bakubanja naye ate asobola okukusabira asobola okuzzaamu amanyi tofaayo kati sooka okkakkane tuyiiye kati gwogenda kuyiya ki Katonda mwesigwa then tusooke tukkakane tuyitemu ekyo kyokka kikumala naye teri kinyinzanga kujja kubanja akuli bubi ne mukyala bakubanjeko omusajja gwe
togwa kiriose nawe ne kikutukako kolabe naffe wano tudaza biki sente wazeewolera bandi ffe twazirabako wano olaba obusugu bweyongera ebyo bye bibaddewo mu mwaka guno n'ebirala binyo bye tutakonyeeko naye mu 2026 we can avoid all that and start a new chapter. Okay, how do we start a new chapter, Mami? Okusooka ngera bwe nagambye ku kyessimu tebikuwadde ebizibu byonna ku mulundi guno byewale waliwo ebintu byejja okusoma ku simu nga tojja bidireetinga mu bwongo ne ku simu yennyini tobirinaako buyinza n'ebyabaddewo tolina bw'ogamba nti kanzireyo mabega mbijjeyo mbirabingeyo nga tekisoboka kakati n'otunula noga nti bino nga bwe mbisomye ekisooka bituufu eriyo message ezijja okusterwa nga za kucyankalanya abantu naye nga si bituufu. People can flame everything. Social media yafuuse oba kiki. I know. Muntu asobola okuteekako omutwe gw'omuntu ebirala byonna nga si bibye ebyo byonna naawe ali ku simu eno tunula ekirala tunuulira omuntu woono mukyala wange ddala asobola okukola ekyo omwami wange ddala ayinza okunjiwa okutuuka ku eyo levo noonyerezaako mu ngeri yo nga tumaze nakuzza muliro naye simu ogikutte ogikasuse eyulise yonna yonna weekyanze enkeera baleese endala. Kakati sente ezigula esimu ezo zonna tekuli ya layisi ezandiyambyeko ku birala byonna zizze mu kintu kitandibaddewo ebitatuwadde mirembe mu masimu tubyesonyiwe. Omuntu we bw'aba tayagala nnyo okwate ku ssimu ye giveeko tewafumbirwa simu tewawasa simu wawasa mukyalo ono awo nawo tukyayinawo obuzibu naddala mu abali mu myaka egyo emivubuka ebintu bibiri byanjawulo omukyala gwe wawasa n'essimu ye. These are two different things. Buli kimu ekikyo kyange kati yes bwibala ne biba ebyaffe kakati n'ebiteeteeyi byange bibyo nga byo tobyambala gomesi zange zo nazo ziwogole. Let's be realistic. Kakati tukkiriziganyiza naye biki ebituwa emirembe kubanga twagala mirembe mu 2026 kubanga oyogedde ku byessimu oyogedde ku bumesagi oyogedde ku mannya agalimu oyogedde ne bwe yakusevinga kakati bw'abanga ye yakusevinga ekyo ekinnya ekibi wummulira mu kisa eky'omukisa omulungi gwoba giti si ye ggwe nabakyuse mbambi anti kakati oyogedde okyogedde ogusooka okyogedde ogwokubiri okyogedde ogwokusatu kyekiri kye nayogedde gye twavudde nti wamusanga ku 3 mu emeka mwetaano ayina ekyo ekyamuyingiramu the whole 35 years kyotayinza mujjamu mu bbanga ddene ate njagala bba wayo n'eddagala eddala weewe ku mirembe ng'ebintu ebimu tebikulemesa kwewa mirembe ng'omuntu oba omukyala akikoze oba omwami akikoze abafumbo bayiga okwewa ku mirembe 2026 nga tonnaba kusaba mulala kuwa mirembe gyewe. Oh, perfect. Give yourself peace. Naye abamu twemalako emirembe omanyi ne bw'onooyomba okufa obufi akameeza ezo zaalekawo. Omanyi n'ensonga lwaki azirekawo. Omanyi ne bw'onooyomba okufa obufi ateekwa okudda ng'ekitono nnyo akubyamu eccupa ze nga mmeka. Kakati waliwo byoga nti kanneewe ku mirembe omukyalo ono mmuleka akola ebintu bye omanyi mu butonde bwe wa lulembe butonde bwe katono nnyo ayogera ebigambo 150 weewe ku mirembe abyogere nga tomuzeemu ekyo kiggwe ate bw'amala obimalayo leetawo chaputa endala etandika ebira kati ze biri nabivuddeko kati ntandise kino okwo kwonna kwewa mirembe naye abantu tebeewa mirembe 2026 ono ebibadde bikumalako emirembe naawe bizuule. Abakyala abamu kugenda okulaba nga takyanyirira takyayambalako bulungi ali ku pressure atamanyi nakumanya nti yamumalako emirembe. Eriyo abaami nga tebamanyi na bibakola nti bimalako bakyala baabwe emirembe kati goli eno ofa okufa obufi abamu babimanyi and they are so happy kubanga afunye ekikuluma kakati teekawo embeera nga tekikyakuluma tulekeeko naawe tuli mu 2026. Oli ku Mwasuze Mutya ssebo tuli kwogera bufumbo 2025 obusanze otya? Hello? Oh, okay. Sorry about that. I think bageza kukuba kumu. Naye mami badde okyatuwa. Ekirala tunuulira bwe muze mutambula ne munno. Entambula yammwe in terms of development ebadde etya. Some people are not developmental. Abalala baagala nnyo okukulaakulana naye obusobozi tebubaddeewo. Kakati zimba obusobozi mu 2026 osobola obuzimbamu ggwe oba obumuzimbamu ne mutambulira wamu kubanga oyinza okwesanga ng'omuntu omu yandiyagadde okukola naye alinda mulimu gwe yasoma ate tegunalabika bulungi. Kakati mugambe nga bw'olinda guno gwe wasoma tugire nga tukola kino tulabe nga guli bwe gukola ki kubanga oyinza okwesanga eventually nga takyazzemu nakulinda guli gwe yasoma
nga guno gumunyumidde atandise okugufuna muki ku kasente awo ne mweyongerayo n'omanya nti kati luli ekyali kitukyankalanya kitutawaanya byanfuna kati tuzimbe enfuna yaffe yeyongereko tutunulire eby'abaana baffe abaana bano omwaka 2025 biki bye bayiseemu biki ebibasoomozeza abaana abamu babadde mu masomero naye nga tebaliyo lwanakola ntya kumalako mwaka oluusi ebibadde ku somero abaana be bali nabo karakita tezikwatagana babasumbuye bino bino nabyo mubitunuulire kubanga abaana bano bammwe they need to be happy with their parents that happiness agireetawo parenting yaffe abaana baffe biki ebibanyize biki ebitabakoze bulungi biki bye twagala beeyongereko biki byetugundi bino byabikoze mu 2025 byonna nitubiraba nga tebinyuma 2026 tumutereeza tutya kakati tubalidde n'emikwano kafukunya nabo batunuulireko nze manyi ogamba abantu tigirayo mu phone bo okutandika ku alphabet genda ng'okkirira otuuke ku Z ng'obatunulidde mukyala Kasaata ono omwaka guno gwonna 2025 anyongeddeko ki antoddeko ki nkyamwetaaga nnyo mu ssimu yange akola muki kakati tokola nsobi mu jeemu muteeke mu notebook kigabe notebook eyo sigamye nti mukyawe you get kera ku makya alphabet egamba ki kakati obatunulire bonna bonna kati naye owooluganda ono okujjako okukuba essimu nga buli lwakuba aba yeewola abikana ne beyambikira edda n'ebiringa ng'ebyo talina kyanyongerako n'ogenda mu bidi abali mu bbi bannange ti ate abo ono olugambo tiimu ono yakulembedde okutabula kwonna kakati abo tolina gy'obatwala emikwano gino nagyo tugitunuulire gitwongeddeko ki nze I always tell people atanyongerako simu wa mukisa ate kuntoolako kati abatakongeddeko 2025 lwaki obawo omukisa okutoolako 2026 sigambye nti bakyawe naye ebyobuvunaanyizibwa byonna zuula boogenda obikola nabyo n'obutabaweera ddala kubanga olina butono ate otandika obbuwa abatakwongerako for what reason ne Yesu yagendanga wakolera ebiriyo biri mukaga mami oyokya bannange but thank you mami for sharing that ge mazima gakawa true abo nabo tubatunulire enganda zaffe nazo tuzirumbe tumanye tutunulire abantu bano bonna enganda zaffe ezimu tuzitadde mu bizinesi zaffe tuzitaddeyo mu kyalo zirabirire famu n'ebiringa ng'ebyo bakoze batya amaduuka gali wano mu kibuga mulimu baŋŋanda embuzi bwe zaala obwana bubiri alipootinga bubiri ebyo byonna bitunuulireko mu ngeri emu oba endala kakati otunulire ddala kojja ono ng'ali ku faamu kuno akyalina omuwendo gwannyongerako nga balabira bye twabakwasa kubanga abamu mubirabye tubyogeddeko wano bali eno Kampala bakola okufa obufe gwe baleka avunaanyizibwa ettaka ly'ekijja alitunze n'ebijja n'abitundiramu ebintu ebifaanaganako bwe bitu ebyo byonna tubitunuulire kubanga ogenda okujja okola nnyo sente ezandikuyambye okusanyukako okukulaakulanya famire yo mununula ttaka lya kijja naye nga yatitunda wa famire ebyo byonna bitunuulire abantu bano how are you going to go with them ogenda kukola otya biki byetaaga okukyusaamu tukkirize tugaane njagala okubategeeza abandaba 2026 okusinziira ku 2025 waliwo ebirina okukyukamu waliwo ebirina okweyongerako tulina okugenderera waliwo bye tugenda okuvaako waliwo ne bye tugenda okuvaako ng'omufubyeko yalema ate gwe Yesu gwolokola nedda owanda ng'olokati kati bane mu mwoyo mulungi njamukyusa omuntu anemye mukoze eki kale kanfube njamukyusa ajja kukyuka mukwano kati ebyo byonna tubitunuulire kubanga abatulaba bano buli muntu gwe bwasiriikirira ebyo byonna nga bwe tubikonyeeko atulaga nti wano kino wali kiri kakati ne tusembayo gwe mwennyini kubanga naawe osobola okubanga gwe kizibu kyasooka kakati naawe 2026 wetunuulire biki ebikulemye lwaki bikulemye biki bye weeremesezza kubanga eri abantu ng'obunafu bwabwe bubalemesezza obulala ng'obuyombi bwabwe bubalemesezza abalala ng'obunyoomyanyooma buli kimu abalala obutawa balala kitiibwa bwe bumulemesezza abalala kusala bigambo kwe kumulemesezza nga ku mulimu biganyi naye no mu bufumbo bikoze eki kakati naawe kakkanako awantu weekebereyo ogambe nti wano kiki ekiganyi gundi nze namutabula gundi namwewolako saasasula kugamba ebyo byonna nga it is you stera it is me mukyala Kasaato si balala bonna
kubanga awo nawo tufuniddewo obuzibu buki ne bakukyawa ne bbaawo ne bamukyayiramu emirundi egisinga bakukyawa ne bbaawo ne bamukyawa n'abaana ne babakyawa olaba obufumbo bubeera affected kakati omwana ajja bannange tubale tusaba tukoleko wano muvaako eno omwana mumuleete wano nga nennyina bye yeewola byamulema okusasula kiki ekigenda okuddirira that is me naffe bennyini ng'abantu twetunuulire wawe tutakoze bulungi wawe tutadde maanyi waliwo tutadde amaanyi nga tegagasaawo ne wabaawo we tutatadde maanyi ng'ate wegagasa kati omwaka guno awo naawe tuba tutunuulira above all let's plan but plan with God. Thank you. Sometimes we plan with our friends nga byowandiika nze Stella nja kukola weti ne weti owulidde mukwano gwange ng'eno akisazaamu eno akitetenkanya eno agati okay oyo Stella nja namusookayo anagenda okugenda okupangisa edduuka nga nze landlord yandabye dda Stella planninga kusasula obukadde busatu nja kgenda n'obuna oyo Stella ajja kundaba abo nabo gye bali. So as we plan, let's first plan with God kubanga Bible egamba nti alina plan ennungi ku ffe era tuwandiike okwolesebwa kwaffe tukuteeke maaso ga Katonda akuwa omukisa. Thank you so much mami. Ngugaddewo bulungi tunawatungobayo bugobi mami kiki kyokolako right now? What are the plans of 2026? Mwinayoko anything? Yes, we have a lot of things. Okusooka plan yaffe ya 2026 mu Mothers Union kulaakulanya abakyala. Abakyala tubawadde embizzi, enkoko, embuzi, ente, tubawadde mwanyi. Abali mu by'okutunga tubawadde ebitengi n'engoye endala ezikozesebwa. Abaiteko kuyigirizibwa tubayingiziza mu skilling centers zonna naddala gavumenti yaffe zetuteereddewo eno. Kaakati njagala okugamba abakyala nti mu kiseera kino kye tulimu mwettanire buli nkola yonna gye tutaddewo okubatendeka. Abatandise okulunda mufeeyo nnyo ku ebyo bye twabawa okulunda. Abasimbe mwanyi mufeeyo nnyo okulaba nti emmwanyi ezo zikula mufunemu bulungi kubanga Stella omwaka guno gwakwongera kubuulira njiri ya bigambo na bikolwa na kukuuma byonna Mukama byatuwedde okufuna. Njagala okusaba abakyala babeere n'emirembe bagamba abaana babeere bakkakkamu tugenda mu kiseera kya kulonda bye tufunye tulina bwe tunaabikuuma nga tetuli mu butamanko n'ebiringa ng'ebyo bamaama mubeere bakkakkamu mugambe abaana baffe babeere bakkakkamu Mukama bateekeko ekisa ebyo byonna bye mufunye ebyo byonna bye tukola nga Mothers Union mubikuumire ddala twongere okubeera nabyo tukulaakulane. Thank you so much mami. Ndooza abali eyo naye nga bandyagadde okwegattako oba projects ze mulina naye nga bambi tamayina wakutandikira tamayina wakusanga simanyi oba bajjewa office ziri wali? Office ziri ku St. Emma Road nga wakava wali Aunt Claire Nursery School okulina na Interreligious Council we tulina offices zaffe eza Mothers Union Buganda tubaaniriza kubanga tulina ne sente tulina cooperative His Excellency yatuteeramu sente General Yoweri Museveni abakyala tukulaakulane. St. Emma Road Interreligious Council after Interreligious Council that is Mothers Union Buganda mujje mufune ku sente mu cooperative nammwe tubeeko omuwendo gwe tweyongera tulemye kumenya baami mwana wattu ababenyisa ekimala baddiya naye mwami anaakutwala ajja kuba afunye muwala wange omulungi list y'omwaka guno. Tell them. Thank you so much guys. Abalabye abakubye amasimu ne mukyala Kasatu tumwebaza nnyo bwajja wano abaako ekisa kya Mukama because bwayogera bwati tuli obukakkamu n'akyusa endowooza yaffe etugamba naffe tusobola okukikola naffe tusobola okugenda mu maaso tusobola okwekyusa naffe empisa embi ne tuzireka mu 2025 and 2026 we look at the new person, we look at the new goals and what we can do to achieve them. Okay? Love you guys. Bye for now. God bless you.